The Newsroom, where untold story is revealed. Omubaka Betty Namboze Bakireke agenze maaso n'okutabuka yambalidde Gino Muhoozi Kainerugaba wonna nno ne munywanyi we Mpuuga Mathias tamulekedde mirembe ebya Alanise Wanyana byongedde ogenda maaso n'okubeera nga byonooneka ate ye musajja mukulu Alex Luswa Luwemba eyali omuyambi w'omubaka Muhammad Segirinya avuddeyo n'ale Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Alex Luswa Luwemba eyali omuyambi w'omubaka Muhammad Segirinya avuddeyo n'aleeta obujulizi ate obupya ebintu nno birabika nga birinnye enkandago si birungi yadde akamu n'akeddagala bo ba National Unity Platform wano nno we bayimiridde kaakati omukyala Mary Amatembe avuddeyo n'atendereza Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki awo wennyini wenjagala tugende maaso n'okubanga totandikira nze deni akutuusako ensonga semasonga tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom where the untold history is revealed. Njagala okubeera nga nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu gwe nga gwe mulundi gwo ogusoosola aba video zaffe njagala okuba nga nkusaba ogende maaso n'okubeera nga munywanyi ate subscribinga okone mu kado kajje mu personalize okateeke mu all osobole okufuna notification ku mboozi zonna ze tugenda maaso n'okubanga ate tukuterayo awo wennyini ebyomubaka Betty Namboze Bakireke nkugambye tebifa ku lojja naye wabula njagala nsooka egende maaso n'okubeera nga oba oliawo ate tutandikira wano wennyini wuliriza ebigambo by'omubaka Betty Namboze Bakireke mpaawo kigambo kiwoomu na kimu eri Gino Muhoozi Kainerugaba wuliriza Niyo muntu nateeka ne mawulire tuwunyiriza neyekuba ne mawulire n'ekifaananyi n'akireeta n'agamba 1 namusazeeko ekirevu 2 muyigiriza kwogera Lunyankole 3 ngenda mulaawa Edi Mutwe yagambye bamukola bino bamukola gye bayita water boarding kwe omuntu omuyira amazzi n'afaanana ng'agudde mu nnyanja bakwebasa ne batandika okukatiramu amazzi ne bakusiba ekigoyi n'ofaanana n'ofuna ekizibu kyekimu ng'omuntu agudde abidde mu nnyanja oba mu kidiba 2 bamukubisa amasannyalaze naddala mu bitundu bye ebyekyama ono yabeera eno naga nti kati sijja kumuta okutuusa nga mmaze omulaawa era mu magezi g'omukulu ono Edi Mutwe yamulaayi ate nze sirina mukisa kati kugamba nti teyamulaayi kubanga n'omusibe yennyini era ne bw'omulabako ebifaananyi bye mwabbirira nga biraga nti n'okuva obuvi mu mmotoka nga tasobola yenna n'okuyimirira tasobola naye nkugambye eriyo Ssebudde gwe tutamanyi naddamu kulaba eriyo Kyagulanyi Hamidu gwe bakomyewo ne basuula naye nga ekimu ku byamukubya emiggo emingi ennyo n'okumutulugunya nti lwaki nnyina bamutuuma Kyagulanyi nti batuuka n'ekiseera ne wabaawo omusirikale ebya Edi Mutwe okulaayibwa nkugambye ebintu nno byeyongedde okubeera nga ate oba oliawo bitabuka buli ddakiika eyita embeera egenda maaso n'okubeera nga ate esajjuka. Beyond the Newsroom wano nno we tukuleetera ensonga semasonga okusinziira ku bigambo by'omubaka Betty Namboze Bakireke olunaku ey'amaanyi ey'ekitalo gyajjudde ku ngeri Gino Muhoozi Kainerugaba gye yakwatamu abaana bano n'obatulugunyaamu ne weebuuza ddala kino kiki kye tuliko era wano we tubuuliza nti ebitongole ebirwanirizi by'eddembe nga human rights ku nsonga nga zino eno zibiri luddawa era ne tutikka eddimu eddene kooti y'eggwanga oba ekitongole ekiramuzi nti ebintu nga bino ebigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa ku bannansi temubiraba bwe muba nga musobola osamoninga abantu ab'enjawulo bo lwaki bano temubasamoninga nga kyokka ate simateeka agamba mbu teriyo ali waggulu w'amateeka
bannayuganda batuuse kaseera ak'okubeera ng'obaoli awo beekaabirako. Kaakati nno si ye yekka, omwana nga Ssebudde kw'oteeka n'oli Kyagulanyi bagenda maaso n'okukwatibwa era n'okutulugunyizibwa. Embeera Eddie Mutwe yo gy'alimu, buli atuukayo nkugambye akaaba bukaabi maziga mmeerere. Ebigambo bya Nambooze bino wuuliriza. Kale ow'ekisa n'amugamba nti toddamu okugamba omuntu yenna nti gwe Kyagulanyi, kubanga bw'ona okibagamba kijja kukubya nnyo. Omwana bw'omutunulira mwana muto, bw'aba mukulu nnyo wa myaka 19 nabadde n'omwana oli eggulo n'empulira ennaku ku mutima nga atunyumiza nti we babatwala babasudde mu nnyumba omwo omwali amazzi we yakoma okuwulira eddoboozi lya Eddie Mutwe nti tamanyi kye baamukola mu mbeera eyo otulo ne tumutwala nti ne bwe bwakya okumanya otulo twamutwala nnyo ne bwe baakya mu mazzi omwo bazuukusa muzuukuse kitegeeza babakuba kalifoomu bagenda okuddamu emisana gye yategeera nti kakirabika misana nga takyawulira ddoboozi lyani lya Ssebuufu Eddie Mutwe katulo ne basigalamu bameka babiri ne babasigala nga babatokyalinga paka ye we bamulese sawa 8 ogw'ekiro ne bamusuula gye bamusudde nga tategeera we bamusudde bwe yatambudde nnyo agamba nti n'alyoka alaba ekiwandiiko ekigamba nti zino petrol station ezajja ennyingi zezaani Starbex na Mugongo kwe kuddamu ng'amaze otambulira ebbanga ddene n'alaba ekigambo Starbex na Mugongo naye nga munne agamba yamuleseeyo gy'atamanyi gy'atategeera tasobola nafuna kifaananyi nti oba bansibira wano oba wali awatali musango naye ne bajja ne bayoola buyozi ne batwala ne bakomyawo ne badampingawo ng'omuntu bamudamaginze obwongo bwonna bulwadde nze bampambako manyi kyekitegeeza olidde manyi kyekitegeeza n'okutuusa olwaleero siwonanga nafuuka mulwadde wa Dokita Mungerera abantu abamumanyi bamumanyi kyajjanjaba nti kumpi bakusuula eddalu Obukambo obw'ekika ekyawaggulu Betty Nambooze bakyeke bwe wakozesa oyinza okulowooza n'ogamba nti oba teyandibukozesezza n'ekyamazima matuufu waliwo embeera weetuuka naawe neekusukkako. Bannayuganda mazima matuufu gali nti oba oli awo mpaawo n'omu ayinza kuba nga ali safe okuggyako okwongera okubeera ng'asabira yeesabira omutonzi agende maaso n'okuba nga oba oli awo atutaasa naye nga ebikolwa ebyekko ebifaananyirizaako bwe biti tubivumirira nese kuvumirira yenna si birungi. Kakati yenno omusajja mukulu Alex Luswa Luwemba ono nga yali omuyambi w'omubaka Muhammad Ssegirinya era ng'ono yali nfanfeewe yabeera naye ku ddwaliro oba ku kitanda okumala akabanga avuddeyo n'agamba agenda kwasanguza ebyamasinga Alan Ssewanyana tavaayo oba oli awo n'ayogera kituufu ani yali abasiba ekitegeeza balina ebyama bingi bano abasajja bye batukweka. Wuliriza ebigambo bya Alex Luswa Luwemba ate era tweyongereyo. Honorable Alan Ssewanyana oli otya ogamba otya muganda wange with due respect olunaku lw'eggulo wankubidde ku ssimu nonga nti oyina press conference era ogenda kuyita olukuŋŋaana lw'amawulire abantu obabuulire ani yakusiba oba ani yabasiba ne Honorable Muhammad Ssegirinya oyongere okukkaatiriza ensonga eyo naye it's very unfortunate tizi zino zigenda kuwera ssaawa 6 ogw'emisana sinnalaba ku press conference yonna njagadde okussaamu ekitiibwa era nkimanyi nti ndi mukwano gwo oli mukwano gwange naye mbadde njala okukola live ku ssaawa ndowooza nga 10 ez'akawungezi k'olunaku olwaleero abantu bajja kumanya bajja kutegeera kubanga twetaaga okumanya abantu betaaga okumanya kadi egenda kukuleetera obuzibu Honorable Ssewanyana Alan nze nganze gwe mwabuuliranga ebyama nze nganze yabalinga okumpi nze nganze yakola buli kimu kulaba nti buli kimu kitambula okulaba nti muva mu kkomera I know era nga naawe okimanyi nti mmanyi bingi nnyo bye mmanyi so Honorable Alan Ssewanyana mumuntagingire with due respect
njagala kube press conference gye yayogedde. Otherwise kati wano wetulaga wazibu nnyo babuulira. Omanyi abaganda by the omusajja yagenda n'agamba there is many ways of killing a rat whereby nti oyinza ogipoisoninga osobola oleeta ka trap n'ebirala other methods. There is a lot of methods how to kill a rat. So Alex Luswa Luwemba bwavaayo n'awooninga musajja mukulu ono nga yavaayo Kyagulanyi yagamba Segirinya yangambanga omumyuka wo yatusiba abakulembeze ab'otuwa be batusiba. Sewanyana n'avaayo n'akola ki na clarifying nti ddala ebitugambo Kyagulanyi byayogedde bituufu bakola ki babimugamba. Mpuuga bwe yavuddeyo n'agamba agenda mu kooti. Olwaleero tulabye Alex Luswa Luwemba nga avuddeyo. Luswa y'omu akedde ku makyanga agamba nti kaadi egenda kukozesa Sewanyana ebintu bingi nga naye yammibwa kaadi n'avvoola ekibiina ne ssemateeka w'ekibiina ng'agamba nti bwe kumibwa kaadi teweesimbawo nga independent ye n'avaayo ne yeesimbawo. Baganda bange gwe essaawa y'olunaku olwaleero we wajeemerera amateeka bwe bawalina ebyama lwaki tewabijjirayo awo. Ye ne mukummibwa kaadi kuyo omusajja yayimirira nawe yali Aran Sewanyana. Bw'aba mukwano gwo wandibadde at least omukubira essimu n'oyogera naye. Ekitegeeza era naye bw'oba osazeewo kussa mu public ebyama bye taba mukwano gwo. Mukwano gwo ye muntu azibira ebyama byo. Ye abaffe ani gwe tukyalina nga bw'okwata mukyalawo n'akyalako ewaabwe n'osala endiga n'ogiziika mu nnyumba oba n'ogiziika ku lusebe lw'enju n'oleka omusaayi ku lugoye lwa mukyalawo n'oyita mukwano gwo nti gundi nzise mukazi wange naye nnyamba tonda opanga, ani ayinza okuzibira ekyama ekifaananyirizaako bwe kityo? Awo nno bwe tugendera mu maaso n'okutunuulira ani gwe tulina okwesigisa ebyama byaffe n'ani gwe tutayina. So Luswa alinga agezaako okuggyayo eri statement yagamba nti bye bayogedde ne Kyagulanyi bifu, Kyagulanyi yali amabega w'okusibibwa kw'abantu bano. Then kati gye tweyongera mu maaso jjukira nti omusango guno gukyali mu kooti era Sewanyana akyawozesebwa omusango gwe gumu ogw'ebijambiya gwe babateekako. Kakati twagala kubeera olwo nga tumanya byava ku kye bijambi okujjobaawo mu bitundu by'e Masaka era n'entandikwa yabyo eri luddawa. Njagala nkuwa ebigambo bino byali bya musajja mukulu Mathias Mpuuga ye yennyini nga yeekubajje emu ku emuwuliriza. Wabula nga waliwo okuteesa tekwali muffe tekwali mu bannamateeka benaddeyo nabo mu kkooti eyateesa ayinza okubambwa abanga gyali erambika ensi emutegeere. Bwekibanga eyateesa tugenda muti already carpet tumukubira emizira yerambika enti zenateesa baveeyo. Kati ebigambo Mpuuga bye yayogedde ku nsisinkano gye yalimu ne Segirinya yalese bangi abagoberera ensonga zino nga bawuniikiridde. Ne binsobera naye ne njogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabya oluddawa ebweru. NTV bwetuukiridde Mpuuga atangaze ku bakulu be yabadde ayogerako nti be yayogera nabo ne bakkiriza okuyimbula Segirinya atwalibwe ebweru ajjanjabwe, agambye nti yabadde ategeeza abakulira ekkomera. Okwogera kwange n'abakulu b'amakomera bombi ne Sewanyana ate bakwata nze n'alanya ab'e Kampala ate abava mu konstituensi ezo bo nga teri abanyizeeko. nemereddwa nti ndiwalendo gwagenda kufiira wano nga batojja kufa ama nkola ebyokuva mu kkomera ndeke kufiira mu kkomera nga takyasobola okusaba abakomera baŋŋambye takyagala kulya ate abamu naddala mu kitundu ekyo teyali mulungi ng'ogyetegereza waliwo akatagatawo. Ne twogera n'abakulu bakkirize agende ajjanjabwe. Omuntu yekka asobola okuwa pardon aba mukulembeze wa ggwanga. Ekirala w'osobola okufuna pardon ebeera court. Wamma mukama waffe bakulu ki abo abatuufu be wayogera nabo. Waliwo question mark nnene naddala eri oyo alina obwongo obulowooza beyond your sight oba okusukkuluma kubwa amaaso go we gakoma okubeera nga olaba. Bino bigambo bya mami Miriam Matembe
abagamba muve ku Kyagulanyi kubanga temujja musobola uliriza kibagenda ne benvedinga Bobi Wine ne bamukuba ne bakola ki yabaswaza n'okubaswaza yaswaza NRM go oyo wa yesterday nazimba office ngeyo joraba NRM ina office ebeera mbizimbe byaffe teina office sente bazirya bazikungana ne bazirya oyo mwana yabaswaza oyo Bobi Wine omanyi mbayita baana I'm sorry to call them abaana kubanga nzi benkana na batabani bange oyo muhoza abaana bange bamusinga obukuru abakuru ndoza bamusinga n'obukuru so nze batabani bange mbayita baana bange ekyo bakinsonyiwa so bwe ndaba Bobi Wine yes he is a leader of a party is your son ndaba muhozi they are like my children kyenva ngamba baana abo ne bansonyiwe especially bwakola ngebye ebitasanira CDF ndi mutufu nandibadde muyita n'olwana ntandise kato bwano tebwange bw'oba okola ebitali bituufu nandibadde muyita olwana olwo naye munange ebyo nabyenenya bigambo bya mami Miriam Matembe ndowooza mubiwulidde saagala agenda maaso nakubanga mbyogerako ko kyamaanyi neera kya buswavu eri abeera bagamba ebigambo bwe bityo inno bo bafuuti soja ba Nuupu Manywanyi basanyufu nnyo eri NTV ku ngeri gye yakuttemu ensonga za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde akyaddeko ku terefayina yaabwe ekiro ekyakeeseza olunaku olwaleero era ne beebaza muganda wange Annual Katamba okubeera nga yakoze show ennungi kansinzire wano munywanyi wange mukwano gwange akyali wange Annual Katamba nange kugambe nga abavubuka bano bwe bakwebazizza nti wamma ate we balekola mirimu emirungi ebbanga lyonna lyogikoledde lye tuzze tukugoberera ate n'abakuli ku lusegero oba bakutegeera tukwenyumirizaamu nnyo sooka owuliriza ebigambo bya bafuutu soja bano nga mutabani wa Kangalwa yiiya byagenda okutwitinga olunaku lwaleero nzize kwebaza omukulu Annual Katamba eyabadde interviewings omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu wabadde professional nnyo muganda wange nze simanyi kirimu mutima gwo naye wabadde professional nnyo eyo respect nja gikuwa awo omukulembeze n'alyoka atema mempo oyo bamuyita king of the mic akutta ebyo nno bigambo byono kati wuliriza cuts Montagingira NTV olunaku lw'ejjo ekiro mwatulaze machuwa mwalaze TV ze Uganda nti mwe muli above the ordinary class attracts class buli lunaku omuntu abaako ne kyayiga naye ekintu kimu kye nayiza olunaku lw'ejjo nti bano abantu bayita ba journalist be bannamawulire nabo babeera party oba ndowooza eyeberanga class ya politics tujukira bulungi lopu waffe Ssenyonyi yava ku NTV nalabyewo lopu omulala omusajja eyabadde interviewinga His Excellency Robert Kyagulanyi awo wenyini sijja kusukkawo kujjako bagaliza bye munjagaliza gwe kikyolowooza comment section yetweyimirire ate era mbebaza mwenna whoever reaches on me mwenna abavayo ne mu reaching out mu mbeera zonna mbebaza ate era kwoteeka reaction yammwe ey'enjawulo n'obuwabuzi tubwebaliza ddala nnyo nnyini ddala n'abagezaako tiisatiisa ogw'omulimu gwammwe mugukwasaganyina maanyi omutonzi waffe yasalawo mbaagaliza bye munjagaliza. God bless. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.